Oluvannyuma lw'omukyala amanyikiddwa nga Namakula okuddukira ku kkanisa y'omusumba Ige Kawaala nga yagala amusabireko addizibwe omwana we yali yamuwambibwako omusawo w'ekinnansi amanyiddwa nga Ssaalongo omutuuze we ku kyalo kya Lusaatuuka nga yamuwamba ng'omusingo oluvannyuma lw'okumujjanjaba ate nnyina n'alemererwa okusasula ssente ezaamusalirwa abazira kisa okuva mu kitongole ekirafubanira okulaba ng'ekisaddaaka baana kiggwerawo ddala mu ggwanga ekya Child Smile Uganda kyavaayo ne kikwatagana ne Namukadde Namakula okusobola okuzuula omwana ono eyali yamugibwako ebbanga lya mwaka mulambe emabega. Olugendo lw'okugenda okunoonya ebbujje lino lwatandikidde ku kkanisa y'omusumba Ige Kawaala era ng'olwavudde wano ebigere byatuukidde ku poliisi y'Empigi wabula nga wano waagaaniddwa okukwatibwawo ekifaananyi kyonna era nga poliisi eno yategeeza nga bwetayinza kuyingira ku nsonga zino newankubadde nga yabadde zimanyiko era nga wano yazisindise butereevu ku poliisi eGomba. Poliisi y'eGomba omukyalo ono olwatuuseeyo yasabiddwa okukola statement era n'ategeeza poliisi ebintu byonna nga bwe byatandika. Omwana yenkanawa? Mwana namulekayo nga wa myaka 4 kati alina 5. So kati anaga mugendo onoonye sente zange. Nangamba genda onoonye sente zange nkuwadde weeks 2 mitwalo 3. Emitwalo 3 ago mu weeks 2 sente nnyingi ng'ate naye wawona wali owonye nawona saddamu kifunye ekyo ekintu kati ne mukubira essimu ne mugaa sente zikoze ki zimbuze nangamba isoke ne wayitawo wiiki emu omwana wange bebi namusanga afiiridde mu buliri. Okuva ku poliisi y'eGomba olugendo lweyongeddeyo yogayoga ku poliisi y'e Maddu okusobola okufuna w'abakuumaddembe ababadde ab'okuyambako okuzuula omwana ono wabula nga wano wasangiddwa ng'omukulu ono yatwalayo dde ensonga z'omwana ono oluvannyuma lw'okukizuula nti baali batandise okumulinnya akagere wabula nga kino tekyaganye basirikale kwenyiga mu nsonga zino. We are at Maddu Police Station. The purpose of why we are here is to get manpower so that we can proceed to the scene where the child is suspected to be. So right now we are going to the OC Station's office so that we can inquire and get some manpower because we need uniformed police. Oluvannyuma lw'okufuna obukuumi okuva ku poliisi y'e Maddu olugendo lweyongeddeyo okutuuka ku kyalo ekimanyiddwa nga kya Lusatuuka ewasangibwa omusawo w'ekinnansi ono amanyiddwa nga Ssaalongo. Mutwala mwaita wakyemaani mwajja ne mweripootinga ku poliisi mutwala omwana mwakomawo omwana bw'otuukako mu kitundu kino ekisooka okukwaniriza ge masaba mayitirivu agali mu buli maka nga mugano mujjuddemu ebyawongo. Alingizo oyo n'adduka emisinde n'ajja. Nyabo ina simu. Nyabo. Afande. Nyabo ina simu. Ono ajja ono alisto. Ate omulala. Afande. Mamuwa mu madai police ne mbadde wekitegeeza babadde tewali. Kati mamu woli madai police nti mutu omwana oli amutu. Mwe mwajja wano oluvannyuma lw'okujja wano ne balyoka lipaafira omwana. Olugendo lw'okuzuula omwana ono tujja kuba tulugobera mpola okutuusa lwe tunaalukumalirayo. Ssemambo Joseph yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television. Nga tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Namakula ng'akyanoonya okuzuula omwana we mu maka ga Ssaalongo twasanzeeyo abantu abawerako okwabadde omukozi mukoddomi we wamu ne Nnaalongo we Nasaazi Shakira wabula ng'ono olwalabye kamera zaffe n'atemya ku Ssaalongo we era bw'atyo n'amalamu omusubi ekintu ekyanyiziza poliisi
poliisi n'etandika okukazakaza abantu be yasanze mu maka gano ng'ebabuuza Ssaalongo gy'akutte n'omwana eyabadde anyoonyezebwa era nga mu kutya okungi Nnaalongo yasabye atwalibweko mukamugwanya yeyambe wabula n'atakkirizibwa. Nze nazo ninaki benawulira olya ofisa benawulira ebintu bye bakola ne mmanya nti Mulangira. Bano bonna abasangiddwa mu maka ga Ssaalongo bateereddwako obunyogoga newankubadde nga badde bagezaako okwewozaako nga bo bwe batali mu musango gwonna nga n'ebigenda mu maaso babadde tebabimanyi. Era n'oyo madamu gwe mugamba tamanyi. Nnaalongo yategeezezza ng'omwana bwe bamuweereza e Kampala ewa Mulangira oluvannyuma lw'okubategeeza nti Namakula ng'ono ennyina w'omwana ono nti yali mwannyina. Vizaya ndabagambye ali wa Mulangira. Mulangira abeera wa? Mulangira abeera Kampala. Saidi ki Kampala munene. Ekikulu gye tugenda ewani kwa tudda Kampala tujja mufuna Saidi ki Mulangira ye yanona omwana oba mmwe mwamusitula ne mumutwalayo. Mulangira ye yamunona kubanga atugamba oli mwanyina era n'oyo yennyini yatugamba mwanyina. Omwana oyo amukimye. Mu kaseera kano omukulu wa Ssaalongo ategeerekeseeko erinnya erya Abdu era nga y'omu ku batwala ebyokwerinda ku kitundu kino yategeezezza nga bwe yali yawulirako ku kyalo kino nti kuliko omwana eyaleeteddwa wabula n'ategeezebwa nga Nnaalongo bwe yali yamutegeeza nti ono yali muto we yali azze okumujjanjaba. Saala abantu nalaba wabula nawulira kubanga oyo omukyala alwa simbadde simumanyi na ku maaso nze nenga oyo omuvubuka muto wange yajjanjaba omukyala alwa. Abdu alumiriza Namakula okubeera n'enkolagana ne Mulangira nga bali mu bintu eby'ekifere wabula abasirikale ng'ono bamutabukidde ne bamutegeeza nga bino bwe bitali bya kifere kubanga Nnaalongo agamba nti Namakula yalina obulwadde. Ono ne Mulangira kubanga nze be mbadde mpuliriza nga njja mpulirira ebintu byabwe. Mulangira ayinako oba balina enkwatagana n'omukyalo ono nga bali mu bintu bya bufere. Nze kubanga simba wakati Mulangira nze byempulira kubanga nze kibalanga mufere mbuza nti lwaki sikijjaawo ono bwagamba nti ekintu kyamukuba wano omuntu ekikubye taba mufere. Atwala poliisi y'ekyalo Lusatuka Afande Luswata olutuuse mu kifo kino n'akubira Ssaalongo essimu era Ssaalongo bw'abuuziddwa gy'abadde ategeeza nga bw'ali mu lusozi wabula nga waliwo abantu abagenda mu maaso n'okumutiisatiisa. Ngozagadde bakutiisa ku byaki? Nati era omukyala ankubidde kasimu awo. N'agamba kubikwatagana n'omwana gwe nali kootinga edda. Ate nga sirinaako airtime mu kubakubira. Ate nga nawe wabiŋŋambako? Ng'ate naawe najja n'ekikootinga awo. Kati omwana aliwo? Omwana nze mulina. Jangu naye kati. Emboozi eno tujja kuba tugikutuusaako okutuusa omwana ono eyali agenda okusaddaakibwa gye yazuuliddwamu. Ssemambo Joseph yakusakidde nga tukyagenda maaso n'okukulaga emboozi n'olugendo omwayitwa okuzuula omwana eyali awambiddwa omusawo w'ekinnansi. Olunaku olw'eggulo Ssaalongo mu kwogerako ku ssimu ne OC yategeeza nti omukyalo ono bwe yamusuulira omwana yagenda naye ripootinga ku poliisi era ne bamuwa n'ebintu ebikuuma omwana wabula OC n'amusaba amuleete addizibwe nnyini ye wabula Ssaalongo n'akalambira nti yayagala ensimbi ze ze yakolera. Ate ngozagadde bakutiisa ku byaki? Nati era omukyala ankubidde kasimu awo. N'agamba kubikwatagana n'omwana gwe nali kootinga edda. Ate nga sirinaako airtime mu kubakubira. Ate nga nawe wabiŋŋambako? Ng'ate naawe najja n'ekikootinga awo. Kati omwana aliwo? Omwana nze mulina.
jangu naye kati. Oluvannyuma abasirikale basazeewo okutwala Nalongo mu mbuzi ekogga okusobola okwogera omwana ono gy'ali, wabula mulamu wa Nalongo ategerekese erya Abdul ne yeegayirira abasirikale basooke balindeko omukulu waabwe omulala amanyiddwa nga Mwalimu amala okujja kubanga ye yalibanga amanyi omwana ono gye yatwalibwa. Mikono gya gavumenti. Ono okubidde Ssalongo essimu wabula n'amutegeeza nga bw'abadde agenda okuwaayo omwana ono olw'ensonga nti tayagala bintu bya ntalo. Aweeyo omwana. Ate kakati tugenda naye ku poliisi tukolere statement nti omwana tumuwaddeyo ebyo bitu. Nze nkwata omwana Ssalongo naye twagala okumanya. Kale etongera kwogera nakyo tulabe banakkiriza kale. Oluvannyuma olugendo lugendedde ddala mu maaso era nga gye badde bagamba nti yaterekebwa omwana ono watuukiddwayo wabula ng'ekkubo lituuse ne likoma Mwalimu n'akwata bodaboda wabula ng'ekisinza okujja abasirikale enviiri ku mutwe ate kwe kukomawo ng'omwana tamulina. Mwe buli mukazi n'avaayo ne bagamba omwana abapulina omutala. The mother of the home, she's the one who transferred the child and took her this side. So we got someone who had at least some intel about where the child could be. Oluvannyuma bano basobodde okweyongerayo mu nsiko ng'eno gy'abadde bakozesa omwana ono era abasirikale nga bayambibwako muganda wa Ssalongo basobodde okununulayo omwana ono. Mwana yomusangawo luli. Yoyo mwana talina buzibu, talina bulwadde. Ate si yajja mulwadde ng'alina lekabooto mu naye byonna tugamba nti omwana ali Kampala. Osi w'ekitundu kino Luswat avumiridde ekikolwa kino eky'okuwamba omwana oba omuntu yenna gw'otazaala. Kintu kikyamu nnyo kubanga omuntu oba tazaala muntu talina buyinza bumuganira abateewa kudda mu mikono gy'abazadde be. Akula ekitongole kino ekya Make a Child Smile Sembate Alex ategeezezza ng'abasamize banno bwe batalina kyamakulu kyonna kye bakola okuggyako okuzannyira ku mitwe gy'abantu. But the only way they do these things is that they play on someone's mind, that when you come they make you fear. First of all, they install fear in you. Once they do that, then they bring out things, stuff like this one right here. They bring such a stuff like this. When you see, it's like a